Kati okumala ennaku bbiri mmotoka zino ezeetisse obumonde nga z'abasuubuzi ba kuno okuva mu ggwanga lya Kenya ezikonkomalidde wano ku nsalo ya Uganda ne Kenya e Busia. Bano bagamba nti baalemeseddwa okweyongerayo oluvannyuma lw'omusolo gwe balina okusasula ekitongole kya URA okwongezebwamu okusinziira ku ogwo gwe bazibasasula. Mmotoka ezikunukkiriza mu asatu ze ziri ku nsalo. Kati ekibatabudde bwe bumonde buno butandise okwonooneka ekiyinza okubaviirako okufiirwa eby'ensusso. Olwaleero akulira ekibiina ekigatta bakola ku byamaguzi ebiyingira n'okufuluma eggwanga atuuzizza olukuŋŋaana lw'abasuubuzi n'ategeeza ng'omusolo guno gwayongezebwa okuva ku Lwokutaano Ssabbiiti ewedde. Ekiro ky'Olwokutaano nga 12 emmoloka ezo ne bakwata emmoloka ezituuka 10. Kati ne tugendayo okubuuza ensonga ekwasizza emmoloka ne batugamba omusolo mutono. N'olunaku olwo basasulayoko ka top-up ezo mmoloka ne bagamba baziririzinge zigende. Twali tukomawo wano bejenti bakomawo e Busia nga basindise email e Kisumu ne Eldoret ne Nakuru ne bagamba emmoloka zonna tewali emmoloka gye beexistinga nga tesasudde kutandikira ku vali empya. Kitegeekese nti gye buvuddeko abadde basuula obumonde buno okuva e Kenya badde basasula nnusu 24 ku buli kiro naye nga kati yeeyongezeddwa okutuuka ku nnusu 160. Olukuŋŋaana lwetabiddwamu abasuubuzi b'obumonde okuva e Kampala ne Mbale, Busia ne Jinja abakukulumya nti okwongeza omusolo guno kwakoleddwa mu kupapa. Ate bongeza okuva ku 0.058 ne bateeka ku 0.04 per kg. Kubanga okibalamu kiringa 10 times. Nti ofali eno buli lw'ogikozesa okusinziira n'amateeka gatekubaawo nga UNDS waba waliwo omusolo omulala gw'oyingiddemu. Kitegeeza nti omusuubuzi okukkirya linga emmotoka ey'akamu nga tanaasasula musolo gwamutaddeko alina okusasula ze bayita BI fees mu UNDS emitwalo giringa mu 9.5 obalanga kati ekintu ekyongedde abasuubuzi okunyigirizibwa n'okukaaba. Abasuubuzi bagamba nti waliwo n'obumonde obwaleeteddwa ku musolo omukadde naye ng'emmotoka zaabo zaaboyeddwa e Jinja nga bajja e Kampala. Kino bagamba kibaviiriddeko okufiirwa by'ensusso. Nimekaa sana from yesterday up to date up to now until tomorrow. I'm still waiting for clearance. The clearance is very expensive. Emmoloka nga zisasudde bulungi zirina empapula ne zituuka e Jinja ne zikwatibwa aba enforcement. Tebaatubuulidde ensonga ntuufu nti eno ensonga yezikwasizza. Ne twogezegana ne bakirira aligenti baffe ne bagezaako okgendayo batukube penalties. Era okukakkana nga batutadde ku value eri gye njogeddeko gye baateeka emutukula ne nga tebatutegeezezzaako. Emmotoka ziri eyo Kenya naye mu nnimiro obumonde gye buli ate nga twabusasula awulidde naye bw'olowooza mbu obuleete mu butuufu oba oyingira mu kapito mpitirivu mu kapito yokunga wasazizza omusolo gw'esente mpitirikweza. Omusolo gwe batutaddeko 0.4.0 zenusu nga 160 buti zembanguze ne zembandi kutunda ndabira ddala nga omusolo guli waggulu okusinga n'essente zembankoze zembanguzeemu obumonde obukati. Waliwo abasuubuzi abagamba nti e Kenya obumonde babugula ku bbeeyi ya wansi naye batuuka e Uganda ne buteekebwako omusolo omunene ekibalemesa okubaako kye bafuna. Aba URA ku nsalo e Busia baganya okubaako kye boogera ku nsonga eno.